naye wakati mu mbeera eyo gamba nti Mukama emyaka ndaba ng'eginsala tegirina kusala kubanga okyali muki mulamu. Akaseera kagenda kujja tugenda kutaggulukuka muganda wange. Embeera etunyiza okumala emyaka, embeera eyatunyiga okuva ku bakadde baffe, embeera eyatunyiga okuva ku b'eŋŋanda mwe twakulira gigenda kubeera myezi. Buli kye tutalowoozaako kigenda kweggula, buli kye tutasuubira kutuukako tugenda kukituuka, buli kye tutasuubira kufuna Mukama agenda kituuka. Tuligamba nti Mukama wali luddawa, naye alitulaga ensonga lwaki yalwawo okutuwa ebyo byatuwadde oba byanaaba atuwadde. Yalina ensonga lwaki akyatukuumye bw'ati. Tetujja kuggwamu ssuubi okutuusa nga tufudde, naye nga tukyassa, nga tukyatambula, nga tukyalya, ng'enjala ekyatuluma, tukyalina essuubi nti bye twagala okutuukako Mukama ajja bituusaako. Ekibuuzo, yefe abasinga obukadde abatannatuukako bye twagala kutuukako? Tulina emyaka 4, tukyali mu muzigo, buli omu atusekerera. Naye ekibuuzo, yes, tulinga abali ekikeerezi, naye tewaliwo yafunira maka kwa 45? Tewali yaguze poloti yeesooka ku myaka 5? Tewali nga Christmas yagiridde mu nnyumba ye ku myaka 55 nga ennyumba ye gy'asoose okufuna? Kitegeeza ki? Wakati nga tusigadde tuli bagumu era nga tusigadde tukola, nga tusigadde tulafubana, nga tusigadde tugoba ebiruubirirwa byaffe, nga tetunnafa, tukyalina okukkiriza nti Mukama akyali naffe. Ayina ensonga lwaki tannatuggulirawo, ayina ensonga lwaki tannatuwa ebyo byayagala byetulina bye tumusaba kutuwa. Twandibanga Mukama aluddewo ng'agenda kutufuula byakulabirawo. Nti olaba gundi ne gundi kino yakituukako mu kaseera bwe kati ne bwe kati, nange nsobola. Gwe kyo tokirowoozaako nti yandibanga akyatukuumye bw'atyo ng'agenda kutufuula byakulabirako, agenda tufuula akalala. Kubanga n'oyo eyabifunye ku myaka 3 nga gwe olina 35 si yakedde nnyo, waliwo abaabifuna ku 25. 2025 gubeere mwaka gwa kukkiriza. Wakati nga tulajjanira omutonzi ne byatukoledde emabega tubimwebaze, nga n'ekisookera ddala kwe kuba nti atuwadde obulamu. Ebyo tubimwebalize. Abantu bafudde, abantu bagenze, naye Mukama akyatuwaddeyo omukisa. Tukkiriza nti alina ensonga lwaki obugo omukisa agutuwadde. Tukkiriza nti guno mwaka gwaffe. Ndaba abantu bangi nga bateekako Olugonvu must shine, Swan so must shine, Coco must shine, Amot must shine, ndaba nnyo King Saha must shine. Guno omwaka naffe tuli mu kugamba nti Lugonvu must shine. Kitandikira kuffe, kitandikira ku linnya lyo. Wakati ng'olangirira okushayininga ku bantu abalala, wali weerangiriddeko okushayininga? Oba gw'olowooza abalabe balina okushayininga? Yes, kituufu okwagaliza, naye nga naawe okola ki? They must shine, naye naawe weerangirireko nti 2025 mwaka gw'okushayininga. Nange neerangirirako obuwanguzi, naawe weerangirireko obuwanguzi nti 2025 mwaka gwo. 2025 tukkiriza nti Mukama agenda tukwasa ku ebyo bye tutakwatangako mu bulamu bwaffe. Mukama tukwasa ku mutwalo gwe twali tukutteko abeera atuwadde, naye tekiba kyamagero kubanga yakitukolera dda. Tukkiriza nti 2025 agenda tukwasa ku ebyo bye tutakwatangako. Agenda tukwasa ku passport ezitayingiranga mu famire zaffe, agenda tukwasa ku visa ezitayingiranga mu famire zaffe. Buli omu agenda kujja ewaffe nga azze kulaba ku visa ey'e Canada efaanana etya nga ffe tugirina. Buli omu agenda kujja nga azze kulaba visa ey'e Bungereza efaanana etya nga gwe wekka agirina mu famire. Buli omu agenda kujja okulaba visa ya America efaanana etya nga gwe agirina mu famire yamu. Oyina ekintu Mukama kyagenda okukolera nga mbooluganda lwo gwasoose okukifuna, nange simanyi ki, naye byombirangiriranga nange mbyerangirirako nti Mukama abeeko ekintu kyankolera nga mu booluganda lwange nze nsoose okukifuna. 2025 mwaka gwaffe.
kubanga waliwo bakoledde 2024 2025 alina bagenda okukolera abalala. Mu bagenda okukolera abalala obamanyi? Nze omulala omumanyi? Agenda tukolera gwandaba agenda kukolera nga nange bwagenda okunkolera. Twerangirireko okushininga kwaffe. Ebisigadde Mukama ajja kutusaliramu. Tetulina nsobe gye twamukola okubanga byawadde abalala tabituwadde. Ensonga ebaddewo eri emu. Atwagala nnyo, akimanyi tetuyina mululu. Yatugamba mulindeko mmala okujjawo bano nammwe nzija okubawa ekinene. Ontegedde? Naffe ajja okutuwa ekinene. Omwaka gwe yalangirira okujjiramu nkakasa nti gwe guno, era tumulindiridde. Togwa musuubi. Tebadde nsobi 2025 2024 obutabifuna. Katonda akola ensobi takeera kibi. Mukama takeera atira takeera. Omwaka gwaffe gwe guliwa? Gwe guli. Nyina okukkiriza, beera n'okukkiriza nga toneemulugunya. Mwebaze kubanga alina byakuwadde.